Makindye nate abayo emitima gibadde gibakubira mutwe ng'eyabulirwa olugambo bwekituukana ddala ku myala gibadde gifuuse ensonga mu kitundu ekyo. Waba olunaku olwaliro batongozza enteekateeka y'okulaba nga bakola emyala egyo. Meeya w'e Makindye Hajji Ali Nganda Kasirye Mulyannyama wasinzidde neebaza gavumenti n'asaba abatuuze obutegezaako kubba bikozesebwa mu nteekateeka ez'okulaba nate nga emyala gizimbibwa. Guno mulundi gwakubiri ng'eggombolola y'e Makindye etongoza okuzimba omwala gwa Kansanga Kibaati ogumu kugusinga okusumbuwa abatuuze. Meeya w'eggombolola eno Hajji Nganda Mulyannyama ng'ali wamu n'abakulira okuzimba emyala mu ggombolola eno nga bakulembeddwamu Joan Mageyangne ku luno be bakoze omulimu gw'okutongoza okuzimba omwala. Meeya Mulyannyama ategeezezza nti ku luno emyala egibadde gisumbuwa bannamakindye ne basula nga bakukunadde gyandifuuka olufumo. Tumala okukola drainage emikisa gya kolansi giba gigenda kweyoleka kubanga olidde ettaka likola ki libaawo okuteekako akakolansi. Owulidde so tawuni yaffe ebeere bwetyo nti bwe tunaazimba omwala guno tawuni egenda kutereera n'ekitundu ekirala. Asabye abakulembeze mu Makindye okwewala enjawukana z'ebyobufuzi ng'akaseera kano balina kukolerera abantu. Omulimu guno gwa central government yetuwa sente. Era mbasaba nnyo temuguteekamu niraano kiyamaani wange owa Nuupu mulabyeko. Temuguteekamu ebyobufuzi nze ndi wa Nuupu nze ndi wa NRM. Ffe tukolera baki? So n'olwekyo mbasaba obuzindaalo mbuwulire eno mbuwulira kino naye mugjeemu nti gundi taba gundi mutegeke okukolera abaki? Joan Mageyangne akulira ebyokuzimba emyala mu ggombolola eno alaze ensonga eyaviirako omulimu guno okuyimirira kumpi emyaka ena kyokka n'asaba abantu ku mulundi guno okwewala okubba ebikozesebwa nga bwe kyali ku mulundi guli. Kubba materials eza contractor babba steel bars bali baliterese eri ne batubba materials mungi wa steel bars tusaba muleke okutubba materials instead mukuume n'atwala ki materials zaffe kubanga ezo zituza nazo mabega. Kasimu ssentebe wa Sankala Zone agamba nti basanyufu nnyo olw'okuzimba omwala guno lwakuba ategeezezza nti kino tekigenda kubalemesa nteekateeka yaabwe ey'okutwala gavumenti mu mbuga z'amateeka olw'abantu baabwe abazibafiira mu mwala guno. So tuli basanyufu naye si nnyo kubanga era ssente ze bakozesa zaffe za muwa musolo naye bakikoze leeti nnyo nga n'obulamu bw'abantu bukoze eki bugenze era tulina enteekateeka okuwaabira gavumenti okusasulira obulamu bw'abantu abafiiridde mu mwala muno. Bo bakansala ku mitendera egy'enjawulo basanyukidde eky'okuzimba omwala guno. Emyala mingi egikoleddwa olw'obukugu n'obuvunaanyizibwa n'okwogera obulungi n'abantu. Meeya Mulyannyama byatugaseeko. Neebaza nnyo okulaba nti ssebo Meeya luwogenza okusaka eddoboozi olijjayo anaffe tulekerera. Ne juzi emabegako tubadde tuteesateesa ne ba Lord Councillor kuddaabiriza mwala ogwo. Ne bwe natuukako ewa Meeya n'angamba ekyo mukireke essaawa yonna omwala gukola ki gutandikibwako. Meeya ssebo nkwebaza kuba nti naffe bannalukuli bannakansanga tutuuse ku nkulaakulana eno. Nabo batulabye era basanyufu nnyo. Tweyanzegge naye nze nkuwumulanga nti nze nina mmotoka ne material mulina engineer nange njagala mulimu. Yasali Hakim, Salt TV, Omunyo.